Abatuuze b'e Masuulita mu disitulikiti wa Kiso batabukidde bassentebe b'ebyalo bagamba nti basuusizza okukozesa obubi sitampu z'ebyalo nga kaakati baatandika n'okutunda ettaka nga tebasusse kukkanya na bannyiniryo nga basinza mbeera by'omwenge gye bakolera endagaano. Okutuuka ku kino basinzidde ku kitebe kya tawuni kansa y'e Masuulita awateekeddwa olusiisira lw'ebyamateeka nga luteekeddwateekeddwa akakiiko k'eddembe ly'omuntu mu disitulikiti wa Kiso akakulemberwa ssentebe Eric Kasirye. Oweekitiibwa Pulezidenti bakwatagane ne Ssaabasajja neno naffe batuweeyo kalandi fund wali abali ku ttaka ly'abantu abantu bafune ebyapa ku bibanja byabwe we bali. Giso Robert Musoke Robert Giso w'e Masuulita yeegase ne nnyina baagala okutwala awaka w'abaana naye maama Mbabazi nfukamidde gwasembayo tuyambe ku Musoke Robert atufuukidde ezzike tugenda kukola tutya abaana tugenda bakuŋŋaanirawa naye nga n'endagaano weeziri naye ng'ekireese ekyo abamu butaabaako na mirimu mirala gye bakola ki. Abatuuze bategeeza nti bassentebe b'omulembe guno sitampu zaafuuka zaabwe nga kaakati tezikyabava mu nsawo. Sitampu abeera nayo mu nsawo ye nga ne bw'aba agenda lugendo agenda kuziika jjinja sitampu yeesooka mu nsawo, so sitampu zo batambula nazo. Sitabakoonako oba ali Kampala n'agamba nti genda mukooneko sitampu akange nkasangaawo ebintu bibakonyeeko sitampu tabimanyi nako. Bwe gutuuse ku kyengabana y'ebintu wakati w'omwami n'omukyala waliwo abasajja abeewunyisizza bannamateeka bategeeza nti wadde nga bakaddye ne bakyala baabwe emyaka egisoba 40 tebakkaanya kyakubagabira ku bya bugagga. Omukyala namulekanga waka era musanze ki era ne kakati tukaddiye musanze waka kati ebyobuvunaanyizibwa bwange ebyamaanyi gange eby'ettaka saagala akole ki afune. Omukyala yenna bwema mukoze ekintu n'omwami alina okuteekako nga wali timuguze mwenna bwe kiba tekisobose muzimbye mwenna ennyumba sigazaako ne bulisiiti obulaga nti naawe okoze eki olina kyotaddeko awo osobola okureiminga ku bintu ebyo. Bannamateeka ab'enjawulo basomesezza abantu bano ebikwata ku nsonga ez'enjawulo ze bagamba nti singa zikolebwako tikyakukendeeza ku butakkaanya kosa okubba ebintu by'abagenzi. We tuba twayawukana nze mba sifuna share naye abaana bwe tuba tuzadde babeera balina okufuna ki share. We tuba nga twayawukana mu bigambo mba nja kufuna share. Munnamateeka Irene Namyalo okuva mu Redeem International nga n'olwanira eddembe ly'abamulekwa ne bannamwandu agamba nti bassente bakozesezza bubi sitampu ne bakumpanya ebintu by'abantu nga balowooza nti be bannantagambwako. Wamaanyi nze sigambwako n'agenda ng'akisaba mu bantu ng'akyogera mu bantu abantu nabo ne bakwata ekyo oyo kasita ayogedde naye ffe tulina bassentebe eyo yonna gye tukolera mu ntebe mu Kakiri mu Namayumba betusibye ne basulako mu kkomera era abantu abo babikulira amaaso nti ne bassentebe babasiba kasita obeera ng'omenya etteeka. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Kiso Eric Kasirye atubuulidde ekyawalirizza okuteeka olusiisira luno n'ategeeza nti bakutambula bitundu eby'enjawulo ebya disitulikiti wa Kiso nga bagenda babangula abantu. Tuli kubangula bannayuganda mu disitulikiti y'ewa Kiso ku mateeka agakwata ku by'ettaka n'amateeka agakwata ku by'obusika. Abantu bategere bulungi nti nno omuntu yenna waba ofunye property yo oba ofunye obwannannyini kikkakatako okuba nti nno okirambika bulungi mu mateeka nti ne bwoba ovuddewo tewabeera nkayana zonna. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.